Eddwaliro lya Kaliisizo General Hospital lyatandikibwawo mu mwaka gwa 2000 n'ekigendererwa eky'okujjanjaba n'okulwanyisa obulwadde bwa siriimu obwali busitudde enkundi mu bitundu by'e Rakai. Kyokka gye likomye okubaawo lyatandika okukola ku ndwadde endala omuli n'okuzaalisa abakyala. Olw'okubanga lya gavumenti ebikozesebwa bitono ddala nga n'olumu abasawo bawalirizibwa okupeeka abalwadde ssente okufuna obujjanjabi. Omu ku bafunye ku buzibu bw'okusabibwa ssente ye Nasaka Margaret gwe tusanze ng'adda waka okufuna ssente z'okumulongoosa oluvannyuma lw'abasawo okukamutema ng'omwana bwe yatuuka edda okuzaala so nga n'ebikozesebwa mu kuzaala nabyo abadde tabirina. Wakati wa mitwalo 25 kwasa naye nga sizirina kati ngenda kuddaaka nsonga nekubeekubenda booba naazifuna tebigaana. Olw'ebizibu nga bino waliwo bazira kisa abeesoboddeyo okuddukirira ku bakyala abazaala ku ddwaliro lino nga babawa ebikozesebwa eby'enjawulo. Osanga omukyala n'akwegayirira, ssebo taata nsabayo omutwalo gwe gunnemesezza okunnongoosa, ssebo taata nsabayo at least emitwalo 2 baganya okunkola ku lwa mama kiiti. Tujja n'ebintu nga tebitumala ate nga mu gavumenti n'osanga nga mama kiiti oluusi zibeerawo naye nga tezimala bantu baliwo so netufuna okusoomozewa ziba tezimala. Mu mbeera eno bano bagamba gavumenti esaanye okuteekawo embeera ennungi eri abakyala ebasobozesa okufuna obujjanjabi obulungi. Bino ebintu bino ebimu ebitwala ku ssente z'abalwadde bano bibeere nti bikendeerako oba oliawo kano kibandibadde basasula eri baguleko ku sabbuuni waabwe baguleko kokkale ku bintu ebisobola okubayambako okuzaala. Ebintu nga bino malwaliro byandibadde gyebiri nga gavumenti ebitaddeyo omukyala amanye nti teyeetaaga bintu bingi okugenda okuzaala. Musimenta Merab akulira abasawo abazaalisa abakyala mu ddwaliro lya gavumenti erya Kaliisizo General Hospital akakasizza ng'abakyala abajja mu ddwaliro lino okufuna obujjanjabi bwe bajja nga tebalina bikozesebwa. Tufuna cases ennyingi ng'abamu beerabirira ng'abaami babasuulako nga tebalina buyambi. Era ebiseera ebingi tukwatagana ne ofiisi yaffe ne babaka obuyambi butonotono bwe bawa tebasobola kumalayo. Mu mbeera eno ategeezezza ng'eddwaliro bwe lisanga akaseera akazibu mu kunoonya ebikozesebwa okubiwa abo abajja nga tebalina buyambi. Twesondasonda n'abalwadde bannaabwe abaliwo bw'aba talina bugoye abamu bamuwaayo kale beeyamba. Bwe tumubuuzizza oba waliwo eddagala eritundibwa mu ddwaliro lino bw'ati bw'atuzzeemu. Waliwo amadagala gaba of course nga geetagisibwa ate nga tegaliwo at that time. Kati omulwadde okumugamba nti aguleyo eddagala kiba kitegeeza nti by that time liba teririiwo oba nga gavumenti teririise oba nga lisukawo ekyo kyaba ayina. Naye eddagala tulibawa liri olaba tuli bataddeko era balifunira mu budde. Newankubadde ebbula ly'eddagala kye kimu ku bizibu mu ddwaliro lino, musawo Musimenta agamba nti n'ekifo abakyala we bazaalira nakyo kitono ddala nga kino kiwaliriza abasawo okusibula abakyala ababa bamaze okuzaala nga tebannawona bulungi. Era ebizimbe ebyo bikyali bitono okusinziira abantu be tufuna enamba space olumu etusalayokko. Abalwadde naddala bannakazadde b'eggwanga okusiibulwa nga tebannawona kyakusoomozebwa kyamaanyi eri obulamu bwabwe n'eddwaliro lyennyini nti oyinza obutamanya kiki kiyinza kuddirira oluvannyuma lw'omukyala azadde okusiibulwa. Kati kisigadde eri gavumenti okubaako kyekola ku ky'okugaziya eddwaliro lino abakyala okujjanjabibwa obulungi.